Video eno temuli kukakkanya okuvvoola wadde okuyisa amaaso omuntu yenna naye nina kibuuzo obubuuzo baganda bange ne bannyinaze. Juliana Kanyoomoozi lwaki Taziika? Omuganda agamba nti munno mukabi ye munno ddala naye ye Juliana Kanyoomoozi mukabi ka banne nga tabeerawo. Kibanga mwana wa kitaawo ne nnyoko bw'anaafa n'ogaana okujja okuziika tukusuubira okuziika omutaka wo ku kyalo. Bannange tukkirize nti music industry oba music fraternity oba art fraternity eringa nga family. Bonna abagirimu ba Luganda era y'ensonga lwaki omuyimbi omu bw'afuna obuzibu bayimbi banne be basooka. Ow'omupiira bw'afuna obuzibu abazannyi b'omupiira be basooka. Omuzannyi wa firimu bw'afuna obuzibu abazannyi ba firimu be basooka. Munnabyabufuzi bw'afuna obuzibu bannabyabufuzi be basooka. Naye ye Juliana Kanyoomoozi bayimbi banne ne bafuna obuzibu tabeerawo. Taziika tayabya nnyimbe tabeera ku nnyimbe ate era talambula balwadde. Kakati naffe tubuuza obumu mu ye eri baganda be bwe bava mu industry emu bwe buliwa si mu bubi baganda bange ne bannyinaze. Wekitaba ekyo nga Juliana Kanyoomoozi yawambadde kabaka wa Buganda kubanga mu nnono za Buganda Ssaabasajja Kabaka Taziika takubagiza mu buntu era katunula ku mulambo. Kakati ne Juliana Kanyoomoozi oba ye kabaka wa Buganda nga tetumanyi nga yawambadde Ssaabasajja Kabaka. Juliana Kanyoomoozi lwe yafiirwa omwana abaaliwo nga famire abaasooka omwebungulula nga bannabyabufuzi tebannajja ab'emipiira tebannajja abaki tebannajja wallahi baali bayimbi banne. Bayimbi banne baaliwo ne batayimba genre ya music emu wadde music waabwe ayawukana ne bayimbi banne baaliwo ne bootasuubira kubeerawo abataali bakwano be baaliwo. Balunadi Mayinja baaliyo, Bamisachi baaliwo, Bajofre Lutaya baaliwo, ne Sekamatte Grace wamu ne Sserugga ne babaawo. Abayimbi abaalaga ne babaawo, abakadongo kamu ne babaawo, ababuli kika ne babaawo babugirize munnaabwe mu kaseera ak'ennaku. Naye tubuuza ye Juliana Kanyoomoozi mu kaseera ak'ennaku nga bayimbi banne tababeererawo. Munaagamba kayeekolera kalippira buli muntu. Naye no video temuli bya bufuzi okukkakkanya omuntu yenna wadde okuvvoola naye neebuuza bwebuuza nti ak'obuntu ye Juliana alikoolesaako ddi? Obumu ye Juliana aliboolesaako ddi? To the extent nti ne bwe yazaala omwana oluvannyuma lw'akaseera bambi ng'omwana we Keroni yasooka afudde Mukama amuwummuze mirembe. Bayimbi banne ab'enjawulo baali basanyufu nnyo okulaba nti muyimbi munnaabwe azzeemu okufuna omwana. Naabo bulijjo abatayogera naye baapositinga nti munnange Omukama mulungi yogayoga Juliana Kanyoomoozi. Naye ye Juliana Kanyoomoozi ono atabaawo ku lwa banne anaaba atya? Bannange si mu bubi yadde ka posti nti gundi afudde takateekayo tagenda yadde okukubagiza tagenda yadde kulumbe kale twaligambe tali mu ggwanga nene Facebook page yeti yagenda nayo yagireka mu Uganda. Muyinza okugamba abali wano nti omanyi kyo batali mu ggwanga n'ebirala nene Facebook account ye teyagenda nayo Facebook page ye kupostingako nti bannaye nga bitala ebya gundi. Bannange wadde tuba n'empalana n'abantu naye oluusi we bafa naffe tubikkabikkako kubanga tutya okuswala. Nogamba nga kitalo gundi kubanga ekyo kiri mu mpisa zaffe ez'ebyobuwangwa nti okufa kwe kulina otugatta ebiseera ebisinga era nga bw'olaba Honorable Nsereko yatwalako His Excellency Bobi Wine gye buvuddeko naye bwe basinkanye kufa baatudde wamu era ne bawaanyisiganyaako ku maloboozi ne bawuliziganya ekibadde kitutte ebbanga mu bufunze okufa kwa Kato kwabagasse. Naye maama gwe ne bwoba n'obusungu ku muntu busungu bwa nnabaki obwo bw'olina ku music industry namba. Kisakye yafa mpaawo kanyego kaava gy'oli, Aŋŋume yafa mpaawo kanyego kaava gy'oli, Omugenzi Maiso yafa mpaawo kanyego kaava gy'oli, Babbadde Bitama baafa mpaawo kanyego kaava gy'oli. Owange tubuuza gwe eddoboozi lyo liriwulirako ddi mu bitalo? Oba oyina ekirimi ng'ekigambo nga kitalo kikumenya okwatuukiriza? Kale twaligambe nti tosobola kubaawo mu buntu naye n'oweerezayo ku bubaka obukubagiza mu buwandiike oba ne mu ssente ne byonna tebikolebwa. Bannange Juliana Kanyoomoozi ye gwe kabaka wa Buganda nga tetumanyi? Tunnyonnyoleko oba nga gwe kabaka wa Buganda nga tetumanyi naye munnange music industry eringa famire yo kubanga ye yakwola era ye yakubeererawo ennyo mu kaseera ak'ennaku mu kaseera ak'akazigizi. Naye gwe olibeererawo ddi? Bayimbi banno Juliana ndowooza bukya music industry ebaawo omuyimbi omu gwe yakaziika abaakafa yali ndowooza radio yekka abalala tebamukwatako. Taziika
talambula balwadde tayabya nnyimbe bwe njogera nga akayeekolera kalippira buli muntu naye nedda banno baakubeererawo naye naawe babeererewo kaako olumu kata abadde asiiba wala katanga his excellence Bobi Wine okuva ku Monday paka ku Sunday n'amukereryako ne mu wiiki ejja ku Monday naye his excellence Bobi Wine yagambye okufa kubeera kufa omuntu wadde akukalakata naye ekimugwana si kufa era yanyoleddwa wamu ne bannayuganda bonna ne art industry yonna bweppo n'abafamire ye ne maama ye Juliana Kanyomoozi yadde ka positi just ka posti Chris Evans watu bwe yakaba just drop omuyimbi ovaako ki naye nange mbuuza Juliana Kanyomoozi ovaako ki just ka positi gwovaako ki okulaganga obumu mu banno bakolowooza oli munene nnyo okusinga music industry nti gwe bw'ofuna obuzibu bonna bajja kwagala osika amasannyalaze bonna bajja kudduka buddusi ojja beeziikira nze nkubuulidde wadde ng'essaawa eno oli muka munene simanyi oli mukaani naye manya nti eyakwola yali music industry eyakutembeeta oyo omunene gw'olina n'asobola okukulaba Juliana Kanyomoozi wejjeemu ekitima ekibi